kumacha kuno mbabuuzizaako mu kiba byamu byonna era nsanyusa okubeera ku Bukedde TV. Nate tukomyewo ku nsonga eno. One, government yasazeewo lab ziri bbiri. Kino kitegeeza ki era ebbiri zino lwaki zo? Okusookera ddala ensonga ya DNA nga bwogambye twagitandika wano mpola mpola wano mu office actually nga nkuwa information nti abantu baali batandise okweyiwa wano nga batubuuza ku bintu ebikwatagana ne DNA era nakuwa information numbers zaali zeyongedde nnyo to the extent that lab yaffe Wandege yali etandise okukola appointments abantu okugendayo ekitaaliwo mu myaka egyo mu myezi egyo emabega nga batandise okukyajinga abantu 5,000 10,000 ate kyokka nga abantu batandise okubuzeeyunira nabo nga bagendayo agenda katwe ku DNA waliwo ennaku ezo abantu nga balina baziyita mobile DNA kits nga bazitunda mbe bagenda mu pharmacy ne bagula obuntu bulinga self testing omuntu ateekako amalusu oba obucaafu buno obubeera ku mubiri eko lino ndinolaba results nozifunirawo abantu baali batandise okukola ebintu etetegereka naye gavumenti bwe yakikuttemu nga kimaze okutuuka mu paliamenti ndowooza wakirabye ne bagamba katukole ki okusookera ddala tulabe ekintu kino nga tukikola mu butuufu bwakyo. Abantu waliwo abakyala abalala bantukirira bangi nga balabye njogera nnyo ku kintu kino gamba naye lwaki totuvaako lwaki tutuleka tuleke ekintu kino kiveemu ekintu kya DNA kiveeko abaana baffe baleke naye tewali ngeri yonna gy'osobola okuziyiza omusajja oba omwami oba omuntu yenna okutegeera ekituufu so n'olwekyo ekintu kino okukebera endagabutonde kibeerewo naye nga kikoleddwa mu ngeri eri organized. Abaami mbawa amagezi nti bw'oba oyagala okukola DNA eno kikole nga omwana yakazaalibwa. Lwaki? Lwakuba oba tonaba kukola ki? Tonaba kuteekawo bondi omukwano ogwo n'omwana. Omwami yajja n'abaana bonna nga bamuliko daddi kyokka bagenda okukebera sibabe. Naye wandirabye obulumi obwali awo. Bwali kati singa yakikola nga yakayitawo ennaku nga 2 oba ku lunaku lwennyini omwana yazaalibwa yandibadde kimuyambako nnyo. So kikole nga omwana yakazaalibwa tonaba kuteekamu sente zo. Ekyokubiri tonaba kukola ki? Tonaba kuteekawo omukwano ogwo bondi eyo ku-establishinga bondi eyo. Nzikiriza nsooke nkuzeeko emabega katono nga twogera ku laabu ziri ebbiri. Waliwo ne bibadde birowoozebwa nti n'abamu nga bagenda mu laabu ezo ne bagulirira okukyusa results. Katika ngenda kwogera nnyo okusinga ku laabu yaffe eya gavumenti gye tuyita Directorate of Government Analytical Lab. Eriyo ano Wandegeya ku Laudel Road runo olujja eno nga ku public service. Eyo lab yakabeerawo so many years actually. Naye njagala okukakasa nteekawo n'omukono. Teri result yali evuddemu lab ey'Ewandegeya ya Government Analytical Lab ebeera contested. Abaami bano abaali wano ne tukola tests. Of course basooka kuwakana naye ne tubawa amagezi nti bagezeeko labs endala. Era bagenda Germany ye birthplace ye yasooka bino ebintu bya DNA. Germany balina labs nungi nnyo ezikola ku ndagabutonde. Era bwe bagendayo results zaalaga nti za confirminga zino ez'Ewandegeya
bulungi nnyo. Waliwo abagenda South Africa kyova olaba togenda kusangayo Munnayuganda n'ogu akugamba nti results eziva ewandegeye ku Government Analytical Lab nti si ntuufu ndagaako omuwaati taliwo tekiriwo. Okusookera ddala laabu yaffe eyo eri manned n'abantu abali professional, abaami abakola mu laabu eyo n'abakyala abakola mu laabu eyo bonna balina integrity tukiyita mu Luganda obwesige, bantu besimbu nnyo. Results za integrity bagiholdinga in high esteem okusookera ddala. Ekyokubiri balina values zebana okugoberera. N'olwekyo tebamala kakola gendayo olunaku enaku bbiri nti results zifulumye. Bo ebiseera ebisinga bw'ogendayo okukola test oluusi bakola test nga bo naye ne samples endala ne baziweereza mu labs endala ng'eyo nga South Africa nga Germany nga bwe tugambye. So bagenda okuwa wano results nga bamanyi nga bakonfirmize kiri kyennyini. Kyova olaba bano aba contesting results abawakanya results zino twali tukoze mu enaku ezo eziyise bagenda okwezuula nga results zebabawa nga zennyini zezakomawo kuva mu mawanga ago nga Germany ne South Africa. So laabu yaffe eyo eyewandegeya yiyo endala sizogera kubanga simanyi nnyo naye kati gavumenti nga bwe yalasensinze bbiri MBN eno naye bagamba reagent zaayo nungi ate nga zakeberebwa nga naye results zefulumya zesigika. Okuva ekintu kino lwe watandika okukyogerako emiwendo girinnye gitya like abakazi waliwo yaŋŋambye nti n'abamu bajja mu kimpowoozi ajja mu kimpukumpuku ajja ne samples yasaze omwana enviiri n'ezabba yasaze enjala zabba n'ez'omwana asooke yeekebereko. Ekintu kati kigenze ku level ndala waliwo n'abantu abatandise kati okukebera ne bataata baabwe abakadde n'agamba sisobola kulabirira ono omuzeeyi ayinza okuba nga si taata wange kubanga kati muzeeyi atuuse mu mbeera y'okulabirirwa afuuse nga mwana kati waliwo abaana abatandise okubakebera bazeeyi baabwe balabirira bataata baabwe oba si bataata baabwe. Ekintu ekyo kiyinza waliwo kati bw'ogenda ku masomero nze ntwala abaana ku ssomero ku makya naye waliwo kyendabye abazadde abasinga okuleeta abaana ku ssomero bakyala. Kati ennaku zino abakyala tebakyesiga abaami kulekera abaana abaami buli waayita n'omwana we bebasitubi omukyala n'omwana taagala kubeera bw'alaba omwami atudde n'omwana naye alina okubeerawo. Tebakyesiga abaami okubeera kumpi n'abaana si kulwa ng'amujjako enviiri oba enjala nazitwala ku DNA. So ekintu ekyo kireesewo of course obuteesigangana n'ebintu ng'ebyo bya trust issues ebyo naye nga numbers zeeyongedde kati tulina abantu bayitirivu abali in queue abali mu appointment nga baagala kukola DNA kino naye lwakuba abantu bakikola in confidence nga beesiga bakikola mu kukutu. Abantu abasinga tebaagala kutegeeza abantu baabwe nti bagenda kukola DNA kubanga waliwo abaami abatya nti omukyala wo bw'onoomugamba nti ngenda kutwala abaana ku DNA ne bwe babasanga ne babazuula nti abaana abo babo ne babakakasa nti babo waliwo ekintu kyekigenda okuleetawo nti omukyala ono tagenda kukwesiga kubanga gamba toneesiga lwaki otwala abaana bange ku DNA. N'ekyokubiri waleeseewo embeera nti kati waliwo abaami abalina abaana ebweru mu bakyala abalala. Abaana abo of course babazaala waliwo abakakasa nti baabwe naye bwe bakakasa nti baabwe tebanaba kukakasa scientifically
kati batandise okubajayo mpola mpola nga batwala ku DNA kati numbers ziri zekubisaamu mirundi nga 10 kuva lwetwatandika era kati enaku zino enako ezo babadde bakyogerako nnyo ekya DNA naye kati kisiriseemu naye kekisirisa kati abantu bakebera kekisirisa kati abantu bakebera ate lindako ogenda kulaba ate emiranga mu nnaku ezo ezindako kubanga results zifuluma results zo zifuluma miranga bw'olaba ng'omwami avuddeyo n'abuusabuusa omwana n'amutwala ku DNA ojja kulaba nti ekyo kyabuusabuusa kijja kuvaayo nga kituufu nti omwana si bubwe ate ogenda okulabira emiranga kwe kukubiriza abaami nti bannange muve ku bya DNA mujja kwabika emitima ku bwereere emitima gigenda kubwabika kubanga okujjako nga waliwo ekintu ennyo ekikuwaliriza ekitewalika okutwala omwana omukulu ku DNA baleke abaana edda naffe bazadde baffe batuzaala nti kasita omukyala abeera mu maka n'azaala abaana bwebeera n'abaana luli nakibagamba nti labirira abo abaana tomanya waliwo omulala naye alabirira ababo ekyo nakyogera nekitambula vairo kyatambula naye nga kyekituufu kubanga edda abasajja babeeranga n'abakyala ng'ava wano alina abakyala basatu asula wano ava wano nti bw'ava mu ddye lino brother we naye n'ayingirawo kati babanga nga bazaala abaana just era ddeni ajja kujja nga y'omu ono brother nze ndi brother wakaya nenyingirawo ono bwe batwala omwana ku DNA bona bakika kati ekintu ekyo kya DNA bw'oba oyagala kukikola advice kyembawa nti twala omwana nga tanaba kukola ki nga tanaba omwana nga tanaba kuweza emyaka nga 5 wansi w'emyaka 5 fact nga yakazaalibwa kubanga bonde batenaba kubeera established ne tonaba kuteekamu ki sente zo ndosomeseza omwana omutute mu international school ng'omwana ne yali wano si kirungi nsabo basibuli abalabi baffe abalungi abali ku Bukedde TV njagala kutwala omukiza kuno kubasiibulako ku makya kuno okwaleerere n'okubakubiriza nti abaami basajja banange abali ebweru mwewale ekintu kya DNA emitima gigenda kubaabika mukiveeko mulabirire abaana musirike tweyazege mwebale nnyo mwebalire ddala bwetyo bwetambudde bagambye ekya DNA kiveeko sirika ako ne mu president yakatugamba nti gwa cover sirika n'olwensonga eyo okwewala okwabika empiralu gwe bagambye kati ebyenda alina bya plastic ebyaffe ebyobuntu byaweddemu kale nno njagala okubanga tuwumulamu ffe tugenda kuzzayo mu studios tuwumulemu katono ate ekyenkya kikyagenda mu maaso Ivan Semwanga ali kuka abadde wano yategeka buli kintu Ivan Senyonjo Musa Semwanga yabadde awo okulaba nga atubalira ebulayo bbiri ate Mase Nantongo naye atuyambako mu byuma katuddeyo ate mu kyenkya kikyagenda mu maaso ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Laba, ono, wano, bano, eno ye University ya Africa. Ku street ekubangulira ddala n'oyiga eno buli omu alina kyalinamu obukugu naye nga ky'osinga okwetaaga kufumiitiriza bw'obo ate ono agenderera kubeera kabejja gooti bano baagala nguliko ekuba n'emalayo kaakano tofa ku mbeera gwe kozesa okufumiitiriza ku Airtel, a reason to imagine.
Habiri munana July komi bila mini mwesadu ya Bruno Bedi Experience katemba mubinyanya tugenda kwa kajazi muchisawe kumtwala gumo byebi mtwala biri emeza mitwala 5 gawerekedwako mikwano je pamusime misanyise makula Spice Dena Pasa Wilson Mugembe Suna Bedi nembazira tona baby nyanya Sabona Toro Rebecca Jingo Lady Titi Maulana Nerain MC Maswanko Pamutekasewate Julius Alicia Emma Jamemo Mama Nakanyako Pakaimbia Drama Vanessa Nancy Ora DJ Shira Tabule Nongo Mpila kwa kusoka wakati waba boda kajasi ne boda kauko Suna Bedi referee Runa nemba zinatone Beba lines meni na mpila wakati waba chala wakauko ne kajasi Mitindo wa musente Lady Maureen Unisex Salona Ayo together with MTN Kaloji Motors Royco Sky Gadgets Emma Water QC Deco Paints Samza bakozi mpwanchi Shena Standard Promise Core Shell Tiempamene Mutatina Tahia Auto